Sebo King Saha bano basobola. King Saha asuza bayimbi banne nga tebebase. Monange wuno Mark ghetto speaker wuno avuddeyo nakakasa mu katambi esaidi eno atengira ku saidi yemu munange King Saha atwaze munange wali atwaze kuzimu ku motoka ze wali esaidi mu makage abadde saidi eno munange nga tekitambwira ddala bulungi nnyo okamalako obumazi ngenda kusaba video jimpe like obera nga tonava ku subscribinga nakyo okikolere ddala era nga ngenda kubeera nga ntandika munange akatambi kengendo kubeera nga ntandika nako ngenda kubeera nga ntandika n'akatambi akamaka wali ghetto speaker munange wali avuddeyo muganda wange atukakasiza n'atugamba nti nno munange King Saha nti asuza bayimbi banne mpunga tebeebaka ennaku zino munange jjukira nti n'omwana mulenzi King Saha alina oluyimba nkufa oluyimba nti nno lufuuse ensonga mu Uganda munange esaidi eno wuno munange Maka ghetto speaker alina kyagamba munange esaidi eno ate mu maaso awo njije n'akatambi ka King Saha mu maaso awo. Sebo King Saha bano basobola. Bano basobola taata bano basobola. Obalina mu ttaano basuza tebebase. Obasuza tebebase. Bangambye erinnya lyo balirogootana buli ddakiika. Federation yali erwana okutuleetera copyright. Amawulire ge baatugambye agafaayo. Ate kati Federation erwana King Saha. Federation yali erwana okutuleetera copyright. Kati ebya copyright babivaako dda. Balwana omuntu omu King Saha. Era bannange King Saha webale kujja ate twanditegedde ddi nti ekigambo copyright kitegeeza King Saha. Kubanga bava mu kulwanirira copyright kati balwanisa omuntu atya balwanisa omuntu omu King Saha. Obasobola taata obasobola bwe babanga batuuse ne ku level eyisa budget oba bwe babanga batuuse ne ku level eteekawo ka budget k'okuwa k'okuvujjirira abavuma King Saha kitegeeza nti sebe kuli mu ttaano ate ng'okusinziira ku mbeera gye ndaba King Saha si mweteefuteefu kati kuva akati kukabaddiza kati ekisooka endongo weeri ekyo lwe yalite. Nawulidde oluyimba lwa King Saha olupya lwe yafulumiza n'oluyimba olw'oweeri owa Federation lwe yafulumiza nga tolina osobola kuzikompe yalingira nga tolina ng'oli yabadde ayaziina oli yabadde adodooma ng'ono kineno kyakola kye bayita okuyimba. So King Saha taata endongofe ebikwatagana ku ndongo twabikulekera bavuge nga bw'oyagala. Bw'abanga n'omulwadde gwe nawulidde omulwadde wa Rakizala ali eri alwana butaweera okulaba nga yeekwakaba balabe nga bakulwana kitegeeza nti obalina mu ttaano. Bwe kityo nno ate munange bwe kitambudde era nga akatambi ako katredinze nnyo ate wali ku mukutu munange ate ogwa TikTok era ku sayidi yemu waliwo akatambi ka King Saha wali kateeddeyoko munange enkuba omanyi ennaku zino enkuba actually eno enkuba etonyeddeko ddala kirabika ne nakawuka nno ebadde y'amaanyi nnyo munnange sayidi eno era nga King Saha ataddeyoko wali akatambi ng'enkuba munnange nga eri mu kutonnyerera esayidi eno n'atulaga ku mmotoka ze awo naye nga munnange freestyle wali gy'abadde ayimba muganda wange ogitegeera eri nti nno ey'enkuba baŋŋambye simanyi Kampala eri y'enkuba banna sigenda kamalayo leka nkakuwe naawe osooka owulire omwana mulenzi engeri gy'abadde ayimbamuko wali ate ndyoka enkuze ngende mu site naye baŋŋambye eri y'enkuba abali site nze muŋŋambe abali online wano muŋŋambe oba teri nkuba saagala genda kutobeera mu site nga nandibadde wakane ngende mu site naye baŋŋambye eri y'enkuba abali site nze muŋŋambe abali online wano muŋŋambe oba teri nkuba saagala genda kutobeera mu site nga nandibadde wakane neebaka. Bwekyo nno munange ate wekitambudde era nga ngenda kusaba video gimpe like bwenti bwenkikizeko ate ku King Saha bw'obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo kikolere ddala oleme kusubwa ate video ate ndala jjukira nti nobeera ofuna notification
ate wali kibeera kitambuye ddala bulungi. Nyongera kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo.